neyanziza nnyo munnange Stella Nandawula mu kaseera kano bwe twogera tuyimidde ku kyuma kya Kabaale Bugonzi nga kino ekyuma kyazimbibwa ku mutendera gwa Kayiipu ng'ate omwaka gwa 2012 ekyuma bwazimbibwa ebyuma bisatu ekyekyamuliibwa n'ekyerwabenge. Ekyerwabenge kyo kiryaddeko kuba kati kyo kikola. Ekyekyamuliibwa kyo nakyo bakyala kimpadde nakyo baakisooberera ne bakibamu ebyuma ebimu. Ate bw'otuuka ku kino kye tuliko wano e Kabaale Bugonzi ate wo oyungula amaziga kubanga ebyuma byonna byabbibwamu dda mota kati n'owaali ekyuma bakizimba kati yafuuka nsiko olw'okubanga tewakyali akikozesa. Bali bataddewo akatale waggulu w'ekyuma nga baga nti artist kajja kuliikiriza ku kyuma naye n'akatale nako kennyini embeera gye kalimu mbi ddala era tuliko abakyala abaakatetenkanya kati mu kiseera kino nga batundirawo menvu miyembe olumu n'effene baba bamugwikiriza era tuliko n'abakyala abamu bakolera mu katale mukyala kali katya swandika n'erinnya tubunyume bulungi amanya gayenze nampeera mmere akatale tekandibadde kabi naye akatale bakazimba mu kiwonko akatale kabulamu abakyala tebalina we batereka bintu byabwe busitowa butono then n'ekiraba ababbi bajja ne bamenya busitowa obwo ne bajjamu ebintu byabwe. Ebyenfuna byo biri bitya mu katale kano? Ebyenfuna tebyandibadde bibi naye tubireeta oluusi bakasitoma beeganya okukyama tebalina kubulimbira katale tebalina libafulumya ekyo kyo kyekiri awo bwekiti neyanziza mama nagunja ntubulemu wano emmwe katale kabazitanga abakola Nziganje Justin akatale kalibadde kakola naye tubadde tusaba okuyambibwamuko ngeri emu etali ndala akuba kati kuliko tanka ezo teziyina gundi zireeta ki mazzi kati n'ekirala ne latrine nazo bazikola naye teziyina nazo nzigi abantu bangi abazikozesa naye beesanga nga latrine ezo si nnungi olw'okutwaliza awamu. Teyanza tulinawo ne ssentebe w'eggombolola lino mukulu Bazadde Kaweesa asemberamu wano otubulire emisolo mugenda gijjawa mu katale kano kematekamu ssente nnyingi buza kwatulize tutandike mu bufunze ddala. Abatuliza tobozi abatulaba ku BBS sanse nnyo okubalabako amanya Bazadde Kaweesa naze kyamani w'eggombolola eno y'ebukuula kiri kitya mu kusookera ddala mutuufu tulina okusomozebwa kw'amaanyi nnyo olwa pulogulaamu za gavumenti ezikolebwa naye ate abantu akane batafunamu oba abantu batafunamu ate naffe kennyini buli tetusobola kufunamu musolo ng'abantu tebaliiko katale wakati osanga akatale ng'omukyala bwaga akatale kazimbibwa bubi n'osanga nti kali mu kikko nze neewuunya n'okwewuunya babayingini abafu oba ebintu babisoma batya. Neyanza mukama wange ssentebe wa disitulikiti mu bufunze obw'ekitale ennyo njagala ombuulire mmwe abali no ssentebe ssente tukole bulungi kiki kye mulaba mu bufunze ddala kye mugenda okukolera akatale kano. Ekyamazima olwaleero olujegere lw'enteekateeka zonna olujegere lw'enteekateeka ezikolebwa okuva mu gavumenti eya waggulu nga bazireeta eno wansi mu madistricts gaffe lufu bwe bazireeta bazikola naye obulondoozi bwazo kati projekiti ng'eno ey'akatale n'ekyuma yakolebwa eyamba abantu naye tebaateekako bukuumi tewaliwo mataala eri mu nzikiza eri mu nsiko kati okuva 2012 lwe yakolebwa ekyuma ekikuba kasooli tekikubangayo kantu n'akamu era ebintu byonna babibyemu bigenze n'olwekyo twagala okusaba gavumenti ya wakati ti projekiti zino bwe beezitandika mu districts magombolola ag'enjawulo ekwatagane n'abakulembeze abasigala eno wansi baleke nga wabeerawo obulondoozi abantu bano baleme kubeera nga ssente zigendamu naye ng'ate ku nkomero tezigasa abantu kubanga abakyala abantu abandizawo ne bakuba buwunga mu butuufu tebivuddeemu. Neyanziza munnange Stella Nandawula nga nkomawo gy'oli ebyuma kino kyokka si kyekirimu waliwo n'ebyuma ebimu eby'emmwanyi nabyo byafa tebirina balondoozi tugenda kwongerayo emboozi eno okugirambulula obulungi kuba waliwo ne irrigation scheme nazo zikyali mbi. Nkomewo munnange Stella Nandawula mu studio. Webale nnyo munnaffe Katopo olw'okututuusaako ensonga ezo ate ke tukulabye ne ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nyombi Mukibi Kamadi katusuubire nti ensonga ezo zina